Nigaga kungamba yani. Nigaga aliwa. Omuntu goyogera ku simutege. Nayo omujulizanga agamba atize kumba. ALMAGIC production. Totumia westukidde. Totta kibenga tonna kikenenya ntu. Totumia westukidde. So mbolo kuba yagala okundaba. Mbuyerodi mukate nkyampa koke. Kati abadde yabugumye. Neto omulimu jagguyi wabuguma ate yagala kubuguma ye bwabuguma. Kati otiro mulaga ate nange sirabika. Sebo zaina golo wange sebo malaga mpitebe. Zintambule era kati bwemve Kongo mugamba nagenze walala. Ngenda mukubaganya. Wamuwa week says nga ninda bulinzi kundaba. Nga kuyongera mukubaganya kati yavudde Kongo yagenze na inabe yagezo meeting e Dubai inabe gwe muteka kwa idolinga so kanindire week yes bamuwana bulode jakakasa. Kristo Sam yani. Wafuna omusajja wano bwango ofuna omusajja ofuna wano. Wano. Bino bye muzunga n'abayaye busimanya biti mbagala osimanya ofuna ngabo nakufuna wanfuna nawe wakkiriza kwata wana wakkiriza okiteke naye kakati gwe kyoyina okumanya gutandika okukola pulaani zo biki byoyagala okukola nga sente zize kuba nziringeza zitandisa okugira zigira nzirengera nga tukakubye abannono gwogenda kuba nti shopping zo nga ozikola olina passport tongamba passport ogiyo siya kati ffe tumaze ati tugenda kubeera kuzana emmono bwe embaga tugenda zikuba ezisinga tulanga abantu bazze bakola embaga wano abuulira gwakoowa abantu bakoze embaga wano ati nze sente ntandiso ziraba pulaani kutandikirawo kuba pulaani oba oyagala kukola ki oba oyagala kubeera wa oyagala kuzimba wa kwerabanga ndi mu kidaala ng'osamba gawuni ng'olujja wanfuna wamala gwe va ku biri ekyo bwofuna nze wamala kati gwe werengere ng'oli mu kadaali oli oti mama wo ne taata wo nga wali bajagaana kati maama wagenda kulaba ebyatalabangako famire bagenda kulaba ebyettako ebirawo bye tugenda okuleeta emmotoka tizigenda kupaakinga ekyalo kyonna kipaakinga emmotoka ey'emigaati yokka ey'ennyaanya yokka ey'emmotoka yokka eyaki yokka buli nte yokka buli kimu ebirungi byonna kati nze ndaba kati olaba ng'onyirira kati ate ogenda kubeera ng'osyana na busyanya nyoto gwenda okubeera gwe banka manager ate kati zenyinza okulonda banka manager omulala nga wooli nga yagala okundaba ayitamu ggwe ne balyoka bandaba kati kyetegeeza ki zanya bulungi tusobole okutuuka yeyo ku bye tulowoozaako wokolera mistake n'ogwa mu mukwano awo nteekawo nnyo nkubawo nnyo mu mukwano togwa mu mukwano You know I love you now. Gende wali ku sauna nange ndeko mu ndiba wali sande mu kapini no bera physically fit Sophie. Wanji mwami Lwasa. Where are you? Kwise mirundi ngesa. Ngasiwulidde. Wanji? Siwulidde nsengombite. Sophie. Simanyi oba. Oli bulungi. Wanji? Simanyi na byendi mwami Lwasa bannaye. Tekana. Kuliranga. Chichi. What's the problem? Tawali mzima. Ndi bulungi mkwano. Really? Tawali mzima. Ate gwoli bulungi. Oh, nze Lwasa boda ku boda. Nze asinga okuba bulungi mu Uganda n'ebitundu ebiriranyeewo. Anti byaliwo bibiri. Okusanyuka n'okubonaabona. Nalondawo okubonaabona n'essanyu. Byombi kitegeeza nabirondawo. Ngenda bonaabona n'essanyu. Paka kusawa yange esembayo. Ati nze Lwasa boda ku boda. Lukulako ku maaso bwetu. Buli bassanyu lujereere. Amagenda n'amadda. Nze amagenda n'amadda abeera mu ssanyu. Naye mwami Lwasa.
Boda ku boda. Oyenze boda ku boda. Bwembula mu bwenzi. Libasanyu jerere. Era ne bwenkomawo. Nze nja kubonyabonya n'essanyu gwe Sophie. Naye tokula. Ebigambo biringa nakakula banakati byongamba. Gwabindeetera. Mwami Lwasa. Sophie. Kati usikati. Sophie oli musanyu. Usikati. Lwasa. Odese na maziga. Maziga. Sophie usikati. Usikati. Anange. Juzi. Mbandi awo. Ndiawo ntudde nno byange. Omuntu akuba gate. Naye yakuba nnyo n'entya. Yaffe oba yaba neighbor. Yaffe mwami Lwasa. Yakuba engeri gye yavugamu. Omuntu ateekwa okubanga yali akubisa oba emikono ebiri. Kikiba kasasiro. Kasasiro? Wapi? Owa kasasiro ayinza okukoona atyo gate. Ataya yandi edozera. Ngowa kasasiro agikoona atya bwa. Ani? Omanya oba yali mayinja. Ani omanyinze wanagana abantu okukoona kweyo gate. Ani? Njagala mbulire wamulabye tewamulabye. Nigaga. Nigaga. Isa. Linnya lisuulirangako ebyo. Sinengeri gye livuumamu engeri etatu. Tomutegedde. Nigaga. 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 Omumanyi. Sina kyemmanyi. Mwami Lwasa. Nigaga. Erinnya tolijjukira. No. I don't remember anyone by names of Nigaga. It is a very funny name. Very funny. Who, yani? Nigaga. Nze naawe. Tufaanagana. Kina musango. Ebyo bigambo bya Nigaga. Nera. Nze naawe. Mbutufaanagana. Ati abantu yabo babinyo. Batandika libafaanagana. Kati omuntu asobola okubyogera. Amaje. Amaje. Yatnit. Tochimanye ekyamaje so. Tulijoga Lwasa boda ku boda tuli maje. Tuli maje. Nigaga. Yagambye mbu amaje ge gakuuma. Nigaga kungamba yani. Nigaga aliwa. Omuntu gwoyogera ku simutege. Naye omujulizanga agamba atize kumba. Toyina Nigaga gwomanyi. Mwami Lwasa nze kankujjukiza. Mbandi wano Nigaga ajja nti gwogenda kumuwa ssente z'ennyumba. Emiliyoni ezi 3 ozimuwe apangise ennyumba. Era ze yali akimye ku olwo n'ansanga wano n'agamba maama omukozi wa wano onyiriridde wano webale kuwombosa mbunze ndi mukozi era nyiririddewo wano gana amakanga kuumye bulungi z'omukozi wano era walabika bulungi naye waliwo ekitaamusanyusa ebimuli birimbu simanyi birabirira ebimuli ebyange nandaga bwe nina okuyonja ebimuli ebyo ebyo ebimuli nze bye neesimbira Nigaga yazze wano nandaga bwe nina obiyonja tomutegeera sebo Nigaga kati Sophie nze nali kulimbyeko Nigaga tonamutegeera Nigaga tonaba kumutegeera ola Sophie nze onsibyeko omuntu simutegeera tomutegeera
aye oyo asikumbe yanko obugeito aye kulu baba batipenda kulwa zena zena so naye ngabe kubasira apoga wansi aye kasitana yegawo komukwano guno mata kuba kukasi aye banachiye muwanfu mweru munenenene mubwati muwanvu mweru munenenene mubwati n'ekifaananyi nkikubye kijja yampani namba yeyesi obula Sophie ebintu bino byotegera kati oŋŋamba kino oŋŋamba simu oyogera bino tutabitegera kikyogagala buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.